zali sawa nga musamshuna nga matono bakaluke matete nkavuddeko nkubidde police tenyambye nkubidde diso tanyambye honorable nkavuddeko ne twandiko mukubira amasimu gatacyakola ki gatacyakwata kyogambe kya protest vote nsaba okutegeeza eggwanga nti ndi muzadde era tebagamba ko nti kabanje kwalimu okusindika abaana abandi babatte okabanja kalulu nga mulonze muli mu lutalo abantu bakuba amasasi gwetegeeza mu lwatukira ku polling station shoot in the air kole fujjao kubawo bokubyo twala amabox wali oyagala ngamba abana nti mulwanigane n'abamaje soogera ku police njogera ku bamaje abesibye obukokolo wali oyagala abana bakole ki ekyokukabanja kino kyali kitya njagala okutegeeza bana Uganda nti ensonga ya protest vote yali very simple munoonya akalulu mu mirembe mukalonde mu mirembe mukakuume mu mirembe batuusa okukakuuma bagambe no mugendeeka kiganyi bwana kaguga ekyali emawogolo kinyi kwadde preamble ewanonga nzija ebifaananyi weebiri abaana bebakubye bakazualties bakubye amagulu bagamenyemenye bali mu ddwaliro ekyo kyenjogerako mu bwa kansala bitono nnyo kubyali kubanga deployment yali mu mukomba ka parliament naka president teyenkanyenkanye yabadde wano bino bibali mu katisawe inze nakikola in the interest of okutaasa abaana ba Uganda. Okay. Number 2 sawe no honorable Mwanga Kivumbi ali mu komera basanga bantu we Mwanga tayina mmono sirowooza nti kubali owe mwalimu ayine mmono amasasi ne gakubwa sawe eno bataddembera ku Mwanga Kivumbi annyonnyole abantu abafa batya naye ngeyabatta n'amasasi agakubwa teri agabuzaako kakati nga tuli mu mbeera efaananako bwetyo oyagala abantu bakuli batanabya honorable Aisha Kabanda ng'anyumya emboozi enaga nti mutusaasire families z'abo abaana abaafa gwolowooza bayinza okujja amaaso ku mubaka wa parliament nga babattira mu nju ewuwo gwolowooza ki bino byonna obiŋŋamba walaba ebyabadde oba olaba ebikyali mu mwaka gw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiriyo kyabiraba era ekisembyeyo deployment amaka bagasazeeko bagawambye natunuulira ebifaananyi babbi bwe yapostinga ebyamutuukako nsuubira walaba ku social media nga basinga bagamba yeekoza abasinga nga bagamba stanti abasinga nga bagamba eyo firimu tunoonya butya ndooza bwe tukivaamu mpaka CDF Muhoozi General we yavaayo n'ateeka ebifaananyi ku Twitter ye oba X ye ng'abuulira abantu nti bw'ati bwe yafaananye nga bakola ki nga bamwavuza ayazirana ndyoza eggwanga we lyategedde nti ebyogerwa byonna si kwagala kukyamuukiriza ate nno nga njagala okutegeeza ebiseera bisinga bwe twogera nga ffe abakulembeze bwe tuba twogera ku nsonga za security tuba very mindful kuba tumanyi kyekitegeeza ebyokwerinda anybody knows siyinza kuddira kubamba manyi bano benjogerako bayina emmundu buli kimu bakiina nga nange akugamba inze mbadde mmaze ebbanga eriwera era nagamba ensonga lwaki mbadde sijja obadde luddawa obukenke bwayitirira nawe obadde ku nsiko honorable leero bw'obeerako wano enkya n'obeerako wano bw'otyo bulamu bwakubeera ekitegeeza nawe obadde oliira ku nsiko bulamu bw'otyo there are so many things bye tutasobola kwogera ku mpewo kubanga bisasamaza bingi nga bw'obyogera bajja kugamba nti namuga okuma omuliro mu bantu nga olowooza nti bisasamaza naye nga bituuse ku ffe eyagenda mu kalunga gwolowooza ogenze mu kalunga tumanyi kubanga bulijjo honalebo ongezaako kunoonya sikufuna honalebo akalulu bwe katatambudde bulungi ate yasazeewo twekweka kumba obadde ku nsiko era nkyaliwo nnyo naye olw'obulamu bwange nali nyina okubaako engeri gye neeterekamu kubanga njagala okubula obadde nga mukutambulako bano bagoberera eno bano bagoberera eri honorable tubadde tusaba wali badde message ezo omukazi oyo waba tafudde akalulu kano omukazi agenda tufuukira ekizibu kuba njagala okutegeeza okimanyi nti Sembabule district eyalonze 90% mukalu 90.04% voter turn up nze nyina constituencies nga ziwera 38 kwana ng'abantu balonze above 95 to 100 bitundu 95 ku 10 nga balonze nyina polling stations eziwera 12 nga bo balonda 100% teri yalwala teri yafiisa teri yafa bonna nga balonze honalebo oluvannyuma lw'okuba nti akalulu tekatambula bulungi nga bwe wali okasuubira kati ozzaako ki atugamba nti honorable zaako ki eggwanga lizaako ki era njagala okutegeeza katulina categories nze ekisooka
abantu tebesiga institutions za government lwaki nkubuuzizza ekyo kubanga abantu bangi abawanguddwa ne baddukira mu kkooti okunoonya obwenkanya omuli aba opposition aba NUP n'aba government aba NRM twandisuubidde nti waligenze mu mbuga z'amateeka okwekubira endulu ku byonna ebyakutuukako okunoonya obwenkanya kwaka akalulu kogamba nti baakakwatamu ne bakabba box ne bazitwala akalulu kogamba nti twawambibwa emisama ne twawambibwa ekisooka kye nasooka okukola nawandikira ebbaluwa akakiiko k'ebyokulonda nga 19 nga njiraga emivuyo gyonna egyali emawogola era ne mbasaba mawogoleddemu ewo bw'omukisa okwerondera omukulembeze okusinga otulondera ekyo nali nkimanyi nti electoral commission ebiseera byayo byayiseeko era mu bbaluwa eyo nagiteramu nga ngisaba bino wammanga declaration of results form return form ne DR forms zonna eza polling stations z'emawogola 95 kubanga njagala okutegeeza ffe tetwasayininga ku declaration form yonna okulonda bwe kwaggwa ne batandika okuyigga abaana ekiro mu mayumba ani yabadde agent wano abamu babasayiningisa ku mudumo gwa mundu naye abasinga ebitundu 9 ku 10 tebazisayininga badde njagala mu sekendi emwamalirize ku nsonga kikyazaako kwekubira enduulu mu kkooti tasabye recounting ng'abalala bwe bakikoze tulyoke tugendeko ku nsonga endala recount obaleki nze mubaka parliament atafuna wadde single declaration form tolinaako nemu safuna DR yonna tolina bujulizi era kyoba olaba obujulizi bwa Namugga bwangu nnyo obwakalulu ogamba nti no wano mwalangirira kino nnyina kino obujulizi bwe nnina bwakuwamba amabokisi polling stations ana tewali kalulu kaabalibwa ku 95 40 polling stations ebox zawambibwa mpambibwa macha zeneunya kati ebyalangirirwa byavaawa okulangirira eyakuwangula kakati ebyalangirirwa nsaba okutegeeza abampuliriza bwe bayolanga eze box bazitwalanga ewa candidate gwe nali nesimbyewo naye gwe bayita days gye baatuuka nga bajjamu obulwanupu wonna ne babuyuza ne bapritiking obwenaremu ne babuteekamu ne batiking obwenaremu ne babutuka mu box era kyova olaba nti osanga results ezikwewunyisa nkugambye n'osanga polling station emu nga gye bayita Mbaale nga kuliko abalonzi 303 303 nga 3 byalondawo NRM 3 bwe walonda Namugga baafuna 0 n'osanga polling station nga Katyaza kuliko abalonzi nga 16 nga Namugga yafunawo 0 buli bonna obulala ono NRM n'afunawo obulunga 46 nga abalonzi nga 10 bokka be batalonze ezo bagezaako nze kye nalaba ekizibu kye baasanze mu results ezo ze nagaye nti ziri vera abnormal era njagala okutegeeza returning officer w'Essembabule omanya abantu bagenda balowooza nti buli kimu kyakutwala mu kkooti olwo bimwe bitagenda genda mu kkooti ka returning officer w'Essembabule ye baluwa omwana agitutte mu kakiiko k'ebyokulonda nga tumuwandiikako okulemerera okukolera omulimu gwe gw'essimbu with evidence because tewali kyongo ekitalina disciplinary measures bino bye mulowooza mu kkooti ebya kkooti bijja musangayo biri naye wano ku bino byakola ebyekiragajjavu ebyo byo tugenda mu bakama abe batubuulire oba bo tebasobola kudisciplininga abakozi baabwe nga tubalinako obujulizi nti waliwo ebitagenze bulungi ekirala tugenda kukomawo ku ba presiding officers buli polling stations ezaakolebwako efujo for example tulina obujulizi nti box amagye gajja ne gagitwala n'osanga presiding officer nga asayiniza declaration form nti wane zino results ze najjawo era bigenze bulungi polling stations 95 Essembabule byonna nga bwe nkunyumiza emivuyo egyaliwo nga ne returning officer twazimugamba kati ate ekizibu kye yafuna phone calls zo twalinga tuwanyisiganya naye twamurecording amaloboozi byonna bye yatugambanga wona lebo binnemeredde bo tebampadde buyambi akalungu kavuddeko byonna amaloboozi tugalina talina polling station waddemu gye yasazaamu zonna azirecording ati 95 zonna aziggyemu results so bino kkooti ngenda genda era sebo nasaba declaration forms zonna yabadde ampandikidde ebbaluwa eggulo nga nzizeemu ti declaration forms eziri certified nyina zijja wa secretary to the electoral commission kati nzeemu ne muwandiikira ebbaluwa nti mpa copies of the DR forms declaration si certified akagambo certified nkajjeewo kati njagala copies zalina naye nga kyendaba ali ku delaying tactics alabika declaration forms tayagala zimpa kubanga I had nti ne bwe yampadde tally sheet abamu bamugaye wakoze ensobi okuwa omukazi ebintu ebyo osuubirayo okufuna obwenkanya mu kkooti gy'olaga kozesa ebintu bingi obwenkanya mbu basuubiramu naye bwe tunaba tetububafunyeemu era tujja kwekubira enduulu obwenkanya tujja kubufuna number 1 kuno okulonda twakuzza dda mu kkooti y'abantu kino abantu tebaagala kiwulira naye gye bayita civil disobedience twagitandiseeko era bannamawugula nze njibakubiriza ne Uganda yonna abantu abatukozeeko effujjo mu baboole kasita banga omumanyi yoyo abadde mu drone ayambadde kati waliwo fe omwana omu bamuyita Roger abeera ku kitundu bakiyita movement yeewaanye
n'abagamba nti nze nali mu drone n'enkuba uzairu ku kyakyo oluyi ekisajja nakikuba oluyi kakati abo tubafunako nga tubategedde n'ebifaananyi byabwe nga tubirina era ekyo twakyewadde okuboola buli atukozeeko effujjo ssebo civil disobedience is allowed okubaboola mu bizinesi zaabwe mu mikolo gyabwe na byonna mpaka abantu bwe banaamanya tulina obuyinza. Number 2 tugenda kuba n'obukulembeze bwa mirundi ebiri mu parliament wali tulina gye bayita shadow cabinet oba alternative government katugenda bize eno wansi buli wamuyina omukulembeze nga bamuwadde buisimu mwamulonze kati mwekolere line up eyammwe nti fe obubaka bwa parliament esemba bulefu okuva ku mubaka mpaka ku bifo ebiddako feno line up gye abakulembeze bwe twalonda kati nabali bwe batuweereza nabo babeerewo mwe mukkiririze mwawo be mulaba nti be bammwe ekyo bwe tutakikole abantu tebajja kumanya nti bannayuganda balina obuyinza obwerondera abakulembeze sigamba nti tuyigiriza bantu kuguguba naye ate era n'okuguguba kiri mu mateeka tetubagambye nti mukwate mundu mugugube wekyetaagisiza okuboola kiri mu mateeka civil disobedience tetukutte mundu naye ekyo ekyokulwanyisa kyokka kyetusigaziza tugenda kukola alternative line up bemukkiririzaamu abanga chairman oli gwe babaleetera oyo mumuleke aweereze bali abamuleeta kati mumbeere n'abakulembeze bemukkiririzaamu webale nnyo balire ddala awuliza radio 4 yandyagadde okumanya ku bigenda maaso olwaleero e Masaka munnakibiina ky'NUP mukwano gwo Rose Nalubowa yajiddwako obuwanguzi obwasooka omulangirirwako ate kooti nerangirira omuntu omulala wa NRM Justin Nammere. Omulamuzi oyo y'omu bwe yagenda e Kalungu ewa Ssewungu e Sandbox Ensumulule Nagabululu tetugenda bubala kuddamu bubala ewa Ssempijja Vincent Mabulangaki n'omukulu Nkeretta Yusufu era kyali kyekimu. Olowooza lwaki bwe yasanze eno nga waliwo box zitateredde bulungi yasigadde agenda mu maaso n'okubala obululu kati ate nze waliwo kyenjagala tutandika okupickingamu interest omanyi eggwanga Uganda tujoogeddwa nnyo biri yali 1997 UPO yatandika bannayuganda tebasomye okusirwala busirwazi bw'ogamba nti literacy levels tuli mu bitundu nga 87 ku 89 ku 10 sirowooza nti mutusomesa kuba basiru kati ate nze zino zi recount ez'ekiyayi kati nkubuuza recount nga bagireese ebox zino otumala okulonda ani atereka ebox simanyi ani azitereka ebox zisigala mu mikono gy'electoral commission bw'osanga ebox nga teriiko siiru ate nga va ku polling station ngena okubaako siiru ani gwe walisoose okunenya eyagitereka nga tonnaba genda nakubanna byabufuzi kubanga bino njagala saagala otunule nti lwakuba oli yakiyitako naye njagala mutunye n'abalala babifunyemu ebibonerezo out of obulagajjavu bwabo abalina okukozesa offices njagala okubuuza ebox omusanga nga nzigule gwe ng'omulamuzi nga tonna tugamba nti recount njiganye kubanga nze sijja kulimba kagugo saga ku promotinga butali bwenkanya waliyo recount gye basaba nga yali badde ntuufu obanga ntuufu nga ku returning officer bamuteeka ku mudumu gw'emmundu langiri abana agenda mu kkooti nga bwe nkugambye enkola eriwo kati ng'ebyesemba buli gwe tumuweeko bwonna nze gwe basooka okuwa obululu 12,500 bagenza okundeetera foomu endala nga bampadde obululu 4,000 kaakati omuntu alangiridde ebyo gwe langirya tunaagenda mu kkooti kati beesanga nga ebiri mu buboksi ne balangiridde byawukana era olaba kati nga omusango gwa Alan Mayanja bwe yaga nti returning officer gw'ogamba obululu bwe buti naye nze DR fomu yange ekola ki eyogera kirala kati oluusi recount ezimu ziri mu mazima na bwenkanya ezimu zikolebwa kuyiikiriza so tetujja gamba nti omulamuzi ewagundi yakola bulungi eno n'akola bubi tunulya principles. Number 1 nvumirira ekyokusanga box yonna ngeri tampered with era nze kyenalowooza baalisoose nga kupanishinga oyo abadde in custody abadde custodian we box kubanga yagenda okuleeta obutali bwenkanya ate bw'otuuka ku musango gwa mukyala Nammere ne Juliet Kakande ne Rose Nalubowa nasaasidde abantu b'e Masaka tewali njagala nkubulire kagugu akalulu kaluma tekaluma nti bakuwangudde kaluma oli okuzanyira maanyi go njagala nkutegeeza abantu bawenja akalunju kunju basula tebebase basula bapulaninga bwe nojja n'oyoola Nammere alina polling stations gwe yafunanga obulu 25 ewamu n'afuna waataano naye nkubuuza asiimwe ng'omulamuzi yabadde akola recounting oyo box bonna polling station zonna oba yabadde alina kubala boxes ze beemulugunyaako agamba Nammere agamba waliwo polling station 11 ze bataabala byavaayo ate polling station zezimu kuzitabaliddwa box nga zasangiddwa zirimu ebirumira ezimu nga nkalu endala zirimu obululu bwa muntu omu kati ne baziteeka ebbala ate ne baddamu ne babala buno obwasooka kwobwo obwalangirirwa ate era nabwo ne bukyuka ensobi eyabadde okuddamu kubala box zonna twabadde nga omulamuzi yeefudde returning officer
ayina returning officer naye yennyini si yabala obululu balibwa ku ki bubalibwa eri nga tuli mu field ku presiding officer tubalira returning officer naye afuna kiwedde bwafuna exceptional cases ez'okuba nti waliwo eyemulugunya awo mugaa nti box eggulwe nga waliwo abajulizi obululu koleki buddemu bubalibwe ekyakoleddwa e Masaka eggwanga lyawambiddwa sirowooza nti bannamasaka omanyi kankubuulire ntera okugamba abantu abali mu byobufuzi to promoting nga injustice fo tuba tugenda mu kalulu kabanga mupiira nti okkiriza okuwangula n'okola ki n'okuwangulwa as long as it's a fair game twalisuubidde okukwata bannaffe mu ngalo nti munnange kankulinda olundi ekyabadde Masaka kwabadde kuwamba era mukyala Nalubo yatukoze bulungi okugenda okujulira nze nkimanyi e Masaka tujja kufuna obwenkanya naye bwe banaabanga bakoze ebyamanyi ono tutafuna bwenkanya nze nkulayirira nammeera agenda kukaluubirizibwa okuba omukulembeze w'abantu b'e Masaka wenkugambira nti ogugu bakugenda kigenda omukaluubiriza anti kati kankube tewali ffe mu byobukulembeze tewali kintu kibi nga kugenda mu bantu boga nti bakulonda nga tusobola wadde okuboogereramu ajja kusigala nga abamu abatonotono abamukkiririzaamu asobola obbabeeramu abalala batamukkiririzaamu bajja kuba bagoberera obukulembeze bwabwe baagala naye njagala otunulya ultimate ekigenda okuvaamu ekyawamu Masaka togitunuulira yokka kubanga akalulu k'e Masaka yokka si yabadde kagoberera Uganda yonna yagoberedde akalulu ako likawunti eyo yagigoberedde eyo ensigo egenda eteeka omutima mu bantu abalala ewalala so kitegeeza nti tugambe tutya nti obwesimbu mu kukkiriza mu kalulu kw'eggwanga Uganda abantu okukkiriza mu kalulu obwesige bugenda bukola ki bugwawo era kyobola buno obuli obugenze budzaako turn up eyabalonze badde ntono nnyo lwaga twabikoye ndaba olonda gwolonze bo ne bakuwa go baagala kati bagende batulondere bawuliddewo n'abakugamba nti naye lwaki tetujjaawo okulonda ekisooka mu westinga sente zaffe z'omuliwa musolo ekyokubiri ne mutta abaana baffe ekyokusatu ne mubasiba omanya abaana mukabe tulina mu makomera nupu kati eweza abaana abawera 2,000 in prisons abaana babasibye kakati bwobanga otutwala mu kalungu otutte mu lutalo lwaki tokajjaawo ensi neeweweera tumanya nti NRM ereeta layinaapu nti bano baba batukulembera ekintu nekiggu kankuweyo ensonga ez'enjawulo zakoonyeeko ezifa emawogola n'ewalala wangisema Senyondo ero muvuko mutenda mu kigagga ensebo yine eddakiika emu ensonga nziwulidde ekisooka nnyongera omusaatirako yabanga akalulu ke nga kali bwenkanya ekyo ffenna tuvumirira ye ekibuuzo kyendagala okumubuuza mu bwangu muviire anti Kyagulanyi yabuuziddwawo ba pulezidenti waabwe era bonna nga gwe bakkiririzaamu sinalabayo omuntu ayogera nti pulezidenti ffenna gwe tukkiririzaamu nga talabire era nze sigenda mu paliamenti nga simulaba oba okuteekawo embeera yonna etalaga bwenkanya Senyondo kale webale nnyo webalire ddala ndowooza nanka ngatte ku kya Senyondo kubanga badde nnyino kisembyayo wano honorable pulezidenti waali luddawo gw'omanya ali luddawo yensonga lwaki mbuuzizza kakati njagala okutegeeza eggwanga nti munnayuganda yenna waabula tumubuuza omuntu ogwo Kyagulanyi gyali tubuuzayo mwami Museveni kuba yavunaanyizibwa kutukuuma n'ebyaffe nze mubuuza nti Kyagulanyi ali luddawo era bwe mpulidde agamba nti muteekewo embeera njagala okubategeeza nti silence eno ey'abannayuganda abantu bayinza ogitwala for granted naye nze ntera okugamba abantu nti omuntu asirise mubi nnyo kuba kyakulowoleza oyinza obutakitegeera saagala mutu provoking beyond fe abamu twebere tukyajjana ku mpewo zino kwogera ku bye twayisibwamu njagala okubategeeza nti omukulembeze waffe tumukkiririzaamu nnyo naye temugenda tukonalinga saawa eno nze ombuuza lwaki tambuuzizza nti Lina Zedriga ali luddawa deputy president wa NUP Northern Region where is she saawa eno oyo bamuwamba talabikako teryatubulira wajali ate era teryamubuuza wajali tubuuza no oyagala kati nkubuuzizza saawa eno singa obadde ne gavumenti efaayo namugga n'ayogera nti deputy president yabula abaana baabwe family zeekubidde endulu teryanyega n'ogenda ku Kamushaba Jole Jacqueline owa Western Region deputy president yabuzibwawo abaana beekubidde endulu yabadde breadwinner dededede Kamushaba tewali amanyikiddwa gyali mpaka kati 2 people missing in a country deputy presidents of a political party tewali atuddamu kakati oli n'asinzira gyakubidde simu n'agamba president wamwe yabula kati mukozeewo ki olaba bajjanga obaali bakuba abaana emigga esemba buli nga batwala amabokisi nga amaze okukuba amasasi mu bbanga nga bagamba kati ne kaakati mu kabanja ekitegeeza tumanyi Kyagulanyi gyali ne kaakati mu kabanja njagala okubuuza Kyagulanyi ali luddawo
obuuza nze mbuuza gwe Kyagulanyi ate kati nze nange nyina So, kubuuza nsaba okubategeeza. ndowooza nti naawe engeri gy'obadde oliira ku nsiko eno impunity. nti mubaddeyo mwenna Eno impunity. Abasinga gye balabanga okubalaata ng'onaazimba eggwanga ekigambo kye bayita human rights violation okulinnya eddembe ly'obuntu mwenna tewabanga kakiwagira nawe oba oli mwenaalemu ekyo njagala kibategeeza muyinza obikolanga ebyokubalaata Kyagulanyi ali luddawa Kyagulanyi ali luddawa ffenna yalibadde konsaani yaffe nti olw'okusiga emirembe mu ggwanga gavumenti eno yalibadde tereetera Kyagulanyi kuwaŋŋanguka ekyo nkikubuulira saawa eno bw'abanga amaka ge kati bamagye be basulayo simanyi ani asasula amazzi ge bakozesa simanyi kabuyonjo ze bagendamu ani yabawadde lukusa zigendamu simanyi ani yabibawadde amenvu g'omusajja ge balya n'emiyembe gy'omu compound n'ebikajjo bya Kyagulanyi balya simanyi ani yabakkiriza ku bidyo babirya nkugambye byonna bye bakozesa mu makaaga facilities simanyi bbiru gwe tugenda kugiwa balya amenvu ebikajjo fene nkugambye amagye gali ebintu bya Kyagulanyi begabula bateeka ku lujjuliro batukula bali wali balinga abali mu makaaga abamagye bali mu maka ga Kyagulanyi begabidde ebibanja mbadde nsaba mwakoze kiro mwegabire ne poloti mugende nga mutematemako allocate yourselves ndio mukyayagala genda mu nyumba atute ekitanda twale genda atute ebikopo begabireko ndaba nabo sibe bali ku TV yebalaba bateekako mu ntebe president yaposinga kubanti buli wamu buli omu yeewadde wayagala okubeera abasulako mu bedroom ye beewututte asula mu kisenge ky'abaana yeewadde wifi bakozesanga bwe baagala bazikwakulamu ddalu obaagenda ebyo bina babitwala kakati simanyi ani akozesa kabuyonjo mu master bedroom banaatubulya bajja tu update ani atuulawo ani akozesaawa awo twabawaddewo batwala so yembeera y'omu ggwanga Uganda bwe mubirabanga ebyokuseka naye bw'obanga otuula n'ogamba nti for God and my country nti Uganda the pearl of Africa tukyalina homework as a country not for Nupa alone but for every citizen buli munna Uganda akkiriza nti akkiririza mu bulungi bw'eggwanga n'okuzimba Uganda ey'enkya webale nnyo obalire ddala Honorable Goretti Namugga nkutadde ekigambo tugenda kuggwamu maanyi era njagala okibagamba ate tugenda kuba balalamukko ku luno in regard tukulwanirira bannayuganda n'eddembe ly'obuntu bannamawogolo mbebaza bwebaza ababawamba temubaddiza tokuba muntu yena kuba kye babanoonyako basobole otusiba abaana baffe abasembayo leero obava mu kkomera omulamuzi w'essembabule kyemunenyako eki baddidde abaana babana kuno basaba cash bail ya 1 million cash bail ekiri essembabule ndudde nga njogera abantu balowooza si kwogera bwogezi mukulu Kagogo nti twagala nnyo okwogera niyo oyinza okugamba ssembabule teri mu Uganda eddakiika zemmazaawo wabweru abaana masimu honorable tukole ki eri wanifa waliwo munnamagye yeesimbiyewo gwe bali mu kugira baagala kugezaako kulaga mwami Museveni nti ssembabule yeenaalemu naye bakikoze bubi nnyo nali mmanyi nti bakikola walukumba ka palamenti ne kiggwa ekyamazima kyennyamiza abaana ba kansala bwemba ekirungi radio 4 tambula mwina agasake ye waffe mugamba akubuulira ekigenda mu maaso kyannaku nnyo kiswaza akalulu obululu ne kabatandi ntu olutalo njagala nkuba ebyokugamba eggwanga I'm short of words to say naye ekiri Ssembabule kitokota mutuku Ssembabule town council Matete town council erwa ebitakuli drone zifuuse drone just mu kaluluko obwe LC3 chairperson ne ba councillors so munansasira okutandikira ku note eyo kubanga mawulire gannaku amagye gayise Ssembabule gali mu kuba abantu mboko na masasi ekirungi omwana akuwa ebifaananyi bamperezaawo emmotoka bagikuwe bagiye abaana babatute mu ddwaliro nga bayiika musaayi mukalulu just akobwa kansala kibi nnyo so mbivumirira ebikolwa ebyo byonna mbivumirira otegeddeko akiri emabega kino otegeddeko akiri emabega kino wanje otegeddeko ali emabega wa kino okuyungula abasirikale bwati twogera ku basirikale Ssembabule gye mumanyi yewali basodo yewali first family yewali basodo yewali ba Rashande naye bino tebiri mu constituency ya Rashande lolus effort bagijoininga abantu abasinze otuleetako effujjo Honorable Anifa Kawoya Honorable Anifa RDC umanyi Ssembabule efuuse ekitundu ekitagasa twakubidde enduulu teri addamu naye nkyogera ano ku radio 4 nti wanabaawo ekibaddewo Ssembabule tebanenya abantu people have been suffocated okuva akaluko obw'empi njagala nkulu abantu badde tebakyebaka drone zikyayitamu zikyanoonya abantu ekiro basuze batawaanya abantu b'Ssembabule beebuze baakola ki what did they do bw'obanga ddala olowooza nze abamu twabagamba abaana abamu babivaamu abaana bagamba nedda honorable katulabe ekinaddako naye essaawa eno abaana mbagambye mubaviire kubanga akalulu bakesonyiwe kati bakole eki what should they do
bagobya abantu ku polling station bakutte bayiwa mu buyiyi baligobye ne batakuba not a shooting kiba kimalamu amaanyi bannansi kuba njagala nkule bwo tugamba tugoberera amateeka abantu bagende balonde abantu matches stand up ere badde wansi nnyo ndera mbadde sisuubira amaanyi agagajjiddwayo leero wano ku kalulu kwa wansi kubanga bakitegedde nti abantu banyiga mu buli obulo obulala abamu ne babivaako naye abamu ne bagande kana akatono akamu nako tukaba mmere ddala so kati embeera eri esembabule ntegeeza eggwanga bino ngenda kwongera obyogerako wonna wengenda okulaga because this is the only platform that we can use ffe twekubidde enduulu ku poliisi esembabule tukyalina kyoyinza kufuna tekyali bwenkanya kati oli yeebuuza oloopewa okole ki nsaba okutegeeza eggwanga mutusabire as a country nga tuyita mu biseera by'akalulu nzikiriza neebaze bannamawogola abatulonze mu bugubi abakoze omulimu batulonze mu mbeera yonna I want to thank them naye tusabire eggwanga lyaffe Uganda buli muntu gyali nga tebinnatuukawo ofukamira osabe okulaba nga tuba n'eggwanga erimu onnalebo tukulisayo mu kalulu akakubanga ennaku z'omwezi 15 tubadde nzija nkugoberera engeri gy'obadde ojja otambuza ensonga okuva akalulu ekaggwa munnayuganda olwaleero mutemaatemeremu mu bumpimpi akalulu kakuyisa katya onkoze bubi kangave ulyambukanga banti ndowooza kuba kubi mukulu kagugo onkoze bubi walibadde nga ntina mugakulikayo mu lutalo if there is anybody era njagala mbategeeze buli mwakuza nenamuganga oli mugumu kubanga bwe siigume abaana abalala n'abantu abalala baalitidde nnyo bino byenkunyumiriza nze bye nayitamu mu kalulu ewaffe emawogola omwezi mulamba nga tunatandika kulonda nga tetusula mu mayumba akalulu kakyuka ne kafuuka mu lutalo esembabule akalulu k'essembabule lwafuuka olutalo oli bwe mubuulira nti ewaffe wali ogamba nti balakisi bagisengudde ne bagitwala emawogola nga toyinza kikkiriza ekyasinga okunnuma be baana ab'omu kitundu okwambazibwa engoye z'amagye nga si basirikale ekyo ekintu nkyogeddeko nnyo naye ekyo kimenya mateeka omuntu okwambala ebyambalo by'amagye bazze bakwata abaana nga si munnamagye nga bagamba n'etteeka lyakyusibwa erya UPDF amendment olijjukira bulungi nnyo okukwatako n'ekyefaananyiriza okuba ekyambalo ky'amagye olwo nga bakutwala mu kooti eri eyekimpatira gye twagaana eya court martial saawa eno njagala okutegeeza sembabule ife oyinza ogamba baffe tewali mateeka gafugayo mu kalulu ke bwali bayita aka parliament aka president ne ababaka ba parliament olwaffe lwafuuka lutalo very highly deployed nze ekyasinga okunneewunyisa nti nze mubaka wa parliament yaloopa ku poliisi ensonga z'okulumbaganyizibwa n'okukolebwako effujjo n'okumpamba poliisi neetabaako kyekola up to now siddibwangamu keesi ezi zonna ze twaripootinga bakuwamba bannayuganda mbategeeza nti nze buli wendowooza ku kyantukako ku lunaku lw'okulonda saagala munnayuganda yenna akiyitemu olunaku lw'okulonda kyali kizibu nnyo namugogaba appointment letters mu field ekyokubiri ekyo baali kitulemesezza naye toyinza kukwata mundu ne zidroni nga zisibiddwako ebiveera ku number plates n'emmotoka za buyonjo n'ogoba candidate kilometers nga 2 n'ekitundu ng'emmotoka zigobagana ng'abantu baziraba eringa firimu bangoba okujja mu kitundu okuva mu kitundu bakiyita kasaana manyiwo kasaana abo bayitawo ku movement ne bangoba mpaka bwe twatuka Matete Town Council nze ekyanzijira mu bwongo nagaana okuyingira amaka g'omuntu yenna kubanga bakuttirayo nga tewali bujulizi nagaana okugenda mu kifo kyonna ekirimu abantu abangi kubanga nali nja kufuluma mu mmotoka era oli asobola okukola kyakoze nga tewali gwe bayinza kugamba nti ono yakikoze naddukira mu kyaki eyo ye parish yaffe ye Matete Town Council abasajja tekyabagana kuva mu mmotoka na mundu ne bannumba mu kyaki nali ne kansala gwe bayita mundu nali ne kansala gwe bayita Uzairo ne driver twadduka mu mmotoka ne tuyingira tetwali muyange definitely nze omwezi nga bubalwe weeks 2 mu kalulu okozesa emmotoka ezange kyakoma ngolero bw'okozesa eyo ono enkya okozesayo linkya n'okozesayo nga lwaki okola ekyo no anti threatening omukazi kati nze okuntiisatiisa kwatandikira mu kwewandiisa kubeera bwe nnewandiisa buli omu yeewunya namuga yeewandiisiza embeera yonna yateekebwawo okunnemesa okwewandiisa naye nga bano bennyini bannaffe ababitukola ab'NRM bakugamba sembabule teri nuupu sembabule teri ki teri nuupu kati wabanga tewali nuupu bano bannamuga mwali balesse odduse mu kyaki nziruse mu kyaki abasajja bayingira n'emmundu mu kyaki baakasuka buli kyali mu kyaki ekimu kitwasangamu ku bantu basookera ku bakansala bange ne bakuba kati bwe twadduka nga bumanyi omuntu anoonya okwekukuma twagenda mu busenge bwa kyaki eyo bagizimba pati ezimu zagwenda tezinnaggwa eyo yennyini gye twekukuma gye baatusanga ne tuwanika emikono omwana n'agamba munembu shoot ng'atunudde mu nze bw'ati namuga shoot
omulabo yajjira simanyi katonda kyandiko namga please don't ne mutunulira ne mugamba do what you want kola kyoyagala yagamba shoot ngagamba munne akube sasi onanga please don't ngemundu etunudde mu honale bunnamuka please don't nabatunulira abavubuka abo bwent bino mbyogera myself naye bangali nalopa ku police byonna nabiko ati wali kyankolebwako kakati bwamala okwata bano bakansala bakubye olonga abantu betolodde church betolodde ngolinga alaba filimu ne bakwata bakansala ne bateka mu drone kakati nze tebanzijaawo ne bagenda mu motoka ne bajja mbye bajjemu ne bagamba nti batusanga n'obululu nakubira bwe natukanga bajjamu ebintu ne muga totwala simu zange zirekeewo ne babba sente ze babba bakwata musozo fe ne batwala ne bakola buli kasasiro ne babitwala ku police kati ne nkubira RPC Regional Police Commander oweri Antonde go batwa kwafe batuwa sub region batujja ku Masaka ne muga nsaba ojjo nyambe ompe kusecho ontase onzije wendi RPC yajja naye bwana mukulu w'ekigo yanga honorable mbadde nsaba otuleko wano ku dining ndozanga alaba omanyi omuntu okubanga owunze nentulakaawo RPC nankwera nga honorable nze namugamba mbadde nsaba ompe mwakadde mpeweere mukko nga mpuli yasinza kikkiriza so bwe twatuuka ebyo ne bena nga biweddewo ne ngenda ku police RPC we yajja ne mugamba ndi safe father namugamba mulekeewo wano ne nkubira my husband ne bajja ne bannona awo wennali kati ng'omutima gundi ku kansala omugo bakuba ennyo bamuyita kansala mundu bamukuba ne omutwe ne guyiika omusayi nnyo kansala mundu ye speaker w'egombola y'emitete ne tugenda ku police ebipapula bye batwalawo RPC n'ababuuza alekawo omusirikale n'ababuuza mukebere mutubuulire obululu balina buli luddawo ekyamazima nga tewali kyetwe nabaga please stop this mubaleke bagende ne nkwata kansala ne mutwala ku ddwaliro ono omulala naye ne mugaa tutambule tugende olw'emmotoka bagikubye bagiye amadirisa yonna nendabirwamu nga baziye kakati nvuga ngezaako okufuluma field nga ndaba embeera ekoze eki etabuse wabaako abantu entone bwane nakatooke nga batukuba batugobye ku polling station olwo nvuga ngendewo ntuukawo mbuzabuza byembuza ndaba batandika okukuba obusimu omwana nga honorable tuve wano mbanvaawo nga nsimbula drone zijja 2 n'emmotoka emu ey'obuyonjo tuzirengera zijja tosobola kudda mabega nga tulina okugenda mu maaso omwana n'asimbula agende mu maaso omusajja yatuleetera drone omanye okusongamu ng'oli agala kozinga head on accident omwana n'ava ku luguudo bwe yali avuddeko adde ebbali ono omulala n'aleeta okumusangayo atomere omwana emmotoka n'agiwugula ne tuva mu field nga ne batugoba emisinde drone bino mbyogera byatuuka ku nze kagugwe nafuluma field zaali ssaawa 4 n'ekitundu nenfuluma field nenzire waka nentuula naye nga honorable one box bagitutte honorable one agent babagobyewo honorable amabaluwa appointment letters bazitugyeko ne baziyuza ne batugoba ku polling station ba agent abaaliwo nga babatuuziza wabweru wakaguwa aze kuuma kalwali bweru wakaguwa bino byonna nga weebiri nali nga nkubira returning officer w'Essembabule Mr. Asimwe Arija Gracious ne mutegeeza byonna ebiriwo saawa zaali ziweranga 6 kitundu ku 7 olwo natuuka ewaka nga nkozera ku ssimu nkubira essimu nga ziyitiridde obungi ne mbaga mmanyi mba mukola kambawo essimu ya returning officer naye mutandika omukubira direct nga mpuli andi overwhelmed okulonda ko weeronda kati okulonda nnonda ntya bagenda ku polling station wena ina okulondera ne bateekawo drones n'abasirikale okuva ku ssaawa nga 2 jjukira bino bigenda okubeerawo nga nebaza abantu b'NRM abamu abaali nga mu meetings zino ezaatuula nga honorable Anifa nga mulimu RDC n'abasirikale baffe ab'Essembabule kubaffe police twagivaako ekola byeyagala police twabita buli omu n'asigala for God and myself katonda akuume bukuumi naye mulimu abavanga mu bambi ndoza batendewalirwa olinga gwa nti honorable tetuganye empagira NRM n'ebikolwa bikolebwa si birungi honorable mbadde nkusaba okutandika nga 12 baako engeri gye weewala field bapulaninga kuwamba kyebaali baagala baali tebaagala nyingire mu ebiseera by'akalulu katuuke nga okyasobola okutambula mu kalulu era byonna bakola byaki bino ababikola bwe nasurvivinga obutampamba nga 13 n'eyo field district nagifuluma emirimu nembanga ngikolera waweeru wa district era appointment data zange natandika ozigaba ku ssaawa nga 12 ku makya 12 kwemu awala ne batulemesa naye twagezaako we tried our best kakati bino ensonga kimbadde nga nti bannaffe ab'NRM mbeebaza ekyamazima ebintu bino ebimu baabitugambanga
honorable planning the drone balesa abasirikale bayitirivu ekiro basula bayiya abasirikale bangi naye nga honorable making sure nti ogamba abaana baleme kutambula kwaffe twava weeks nga bbiri twagenda nga tugabana saawe mungu okola ki ng'oyingira mu nyumba kubanga buli muntu eyali awagira Nuupu agent wa Namugga candidate mu byalo nga omanyi nti wano wagira Namugga wagundi abaana bamala kumpi mwezi mulamba nga tebasula mu mayumba nga tebasula abaana nga basula no ko baba siba bayola abaana nga batwala ku police nga bakugulako emisango gyotakkiriza nti gyegiri mpaka police bwe yakowa ne babuza naye abantu wano bemuleeta ngolo bayingidde 100 ne babuza nti bemuleeta bazza musango kyolongenze wara PCDPC ne kubidde endulu ne mbabuza drone zitandika zityo okujja mu field zijjeyo abantu zibalete ku police mubaguleko emisango drone zina mu buvunanyizibwa ki mu zino investigations RPC ndoze atendwa nabaga banete mudda mukuleta abantu kuki ku police ne batuza security meeting awo mbadde sigambyo ngati tunagenda mukalu ne babagamba drone zive mu field do you know what happened police bwe yakuwata kabangali 2 egobe drones ezifulumye field be exchanging amasasi police ne giving up police ne kita bani nani amaje ne police ne kita drone ne sigala mbantu gazikola ogwayo kati woba bagobya abantu ku police bagulawo ekifo bayitawo lwendayi ku bachwezi kiri maogola nosi mu constituency ya Sodo era oguzimba ogwo guliko ebifaananyi bya Sodo bingi nnyo abaana ffe wadde bawamba mu wadde babatereka nkitegeera ntya akaluko mbaka parliament nga kawedde omwana omu baamutakulu omukaaga nankwena ngamba honorable batutadde tuli basatu ne mubuuza babatadde okuvaawa olw'omukaaga waliyo kooti ekola nangamba honorable tetubadde mu gundi tetubadde mu prison babadde batutereka mu kizimbe ekifaanana bwekiti ne bwekiti kakati weneebuuliza mu Uganda tukyalinamu n'abantu abalina obuyinza obukwata bannaabwe n'abatereka mu bifo ebyani gazetted emboozi eno yonna nga bw'oginyumizza sinaba kuwulira mu ani kubanga ogambye wagenda ne ku poliisi n'oloopa mu ngeri ez'enjawulo waloopa ani ali emabega wa bino ekisooka bw'oba oloopa omuntu ayambadde ekyambalo ky'amagye kuggolooza oba oloopa ani twaripotinga drones eziri mu field ezikola effujjo ku bantu ne tu reportinga honorable Anifa ng'omuntu kubanga twali tufunye obutambi abantu abamu bagenda nga mu meeting zabo ne bazirecordinga ne mbaga nti honorable Anifa embeera gy'ataddewo kubanga jjukira baliko mu meeting emu naga tetugenda kukkiriza Nuupu wano tujja kukola kyonna ekisoboka ne bwe ziri ba box tuliziwamba ku polling station era akavidiyo ako katambula nnyo ne bagamba omubaka wa parliament Anifa gw'oli mu lukuŋŋaana mulaale n'ogamba mujja kukola kyonna kati olonga batuwa obujulizi nti kino bakitereka wano kino kiri wano kati ate jjukira n'abaana bano faces nezo abaana benkubuulidde katuyinanga abo bamukulu Shafiiki bamutongole ebifaananyi tugezaako nobifulumya ku social media eby'abaana abaffe lwadde bambaza uniform z'amagye bagende bakole effujjo mabegako awawuliddako ku Rwashande ng'agamba bannange bye bagamba usomye ofisi z'amagye mu Rwashande ebyambalo by'amagye nti Rwashande yabitungisa nze sinze eyo nekuba erigende mawogola county nze sirimanyi olonga batandise okubuuza baani abawa abantu bano ababulijjo ebyambalo by'amagye babyambali nga tubamanyi ngo abasirikale baalimu naye ndowooza okwongera ku numbers ne bateekamu nabo bakifeesi kati ekinneewuunyisa nali ndowooza ng'effujjo baalikola kalukomba ka parliament ye nina Rose bye bamukola byali bingi Rwemiyaga abamulemesa okuba campaign ne babagoba mu field emmotoka zaabwe ne zoonoonebwa ebyo tuzze tubiyitamu ebyokwonoonebwa emmotoka twali twabigumiikiriza nga gangi y'abali ekola ebyo byonna byekoze naye bwe kyatuukamu emmundu nali siyinza buta withdrawing abaana njagala okutegeeza abantu abasinga bambuuza nga honorable abantu lwaki babalika ne beerwanako njagala kutegeeza bw'obeera mukulembeze kya bulabe nnyo omuntu nga abantu nga bakutte emmundu etali emu era obuvidiyo bwe nabaweerezanga mwabulaba ng'abantu bakalakala n'emmundu ku polling station agenza ajjewo box zonna akoze eki azitutte nga tewali amugambako tewali ne bw'ogamba poliisi teddamu kati poliisi eganye okuwa obuyambi mbitadde ku mikutu siyambiddwa kati ngamba abaana nti musigale ku polling stations kinakola nagamba abaana sawa zaali ziweranga 7:8 nembaga mu withdrawing mubufunze n'okkiriza mubufunze nemmanya tetuli mu kulonda tuli mu lutalo